Ku nkya ya leero Sipiika wa Paalamenti Anita Among ng'ali wamu n'ababaka abamu agenze mu maka ge yali Sipiika wa Paalamenti eyafa Jacob Oulanyah ku kitundu ekimanyiddwa nga Lalogi ekisangibwa mu disitulikiti y'Omoro. Oulanyah yafa mu mwaka gwa 2022 era Sipiika Among asinkanye famire y'omugenzi ng'ekulembeddwamu taata we Nathan Lokoli. Alambudde ku mirimu egyasigala nga tegiwedde omugenzi gye yali atandise okukola okuli ennyumba gye yali atandise okuzimba naye nga kati we yagireka we yakoma wadde nga ku lumbeerwe gavumenti yali esuubiza okugimaliriza. Ono bamututteko ne ku rediyo omugenzi gye yalina okutandikawo wabula nga kati mutabani we yatuukiriza ekirooto kino. Tukitegedde nti Among abafamily we bamutuukiridde ku ky'ennyumba abategeezezza nga bwagenda okujjukiza President Museveni ku bweyamo bwe yakola. Eno Among abuulidde ab'amawulire ng'entuula zonna eza Paalamenti bwe zigenda okugenda mu maaso awatali kuyimirizibwa mu bitundu byonna wadde nga ab'oludda oluvuganya bagamba nti bagenda kuzeebalama. It is nothing peculiar. It has ever happened and is going to continue happening. Those who are saying they will boycott or whichever, it is going to continue happening until we say stop. Ono agamba nti Paalamenti okugenda mu bitundu egendereddwamu okusemberera abantu. There are people, members of Parliament, who do not know even a road to Gulu. But now this time around when we are sitting in Gulu, you find all the hotels are full. All the food is being eaten, everything, people are benefiting. But it is also important for us to take Parliament to the people. We are elected by the people, so it is just prudent enough. Kyokka eky'okugituuza mu kitundu ky'eggulu okusooka bayagadde okujjukira emirimu egyakolebwa yali Sipiika Jacob Oulanyah. Among bw'avudde mu disitulikiti y'Omoro atuukidde ku ssomero lya Peche Primary School mu kibuga Gulu era ng'eno aguddewo olusiisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa Paalamenti. Wano yeegatiddwako ababaka okuva ku ludda oluvuganya okubadde Betta Wolo Chan, Anthony Akol ne Gilbert Oulanyah bonna nga ba FDC. Those opposition say they are going to boycott this city. Opposition go But I want to tell you people of Greater North that whoever boycotts this session, don't bring that person back to Parliament. Being present is more paramount. And more so, we have so many issues that we raise as people of Northern Uganda. And as leaders from this side, we expect that government should not only talk this time. We want to see action being taken. Kinajjukirwa nti ab'oludda oluvuganya nga bakulembeddwamu abakulira mu Paalamenti Joel Ssenyonyi bazze balumiriza nga bwe batamanyi ssente obuwumbi obutaano obugenda okusaasaanyizibwa mu lutuula luno gye zigenda kuva kyokka nga bagamba nti essente zino zandikoze ebintu ebirala. What is wrong with spending money in Gulu? Why do you want to spend in Kampala? Going to spend money in Gulu? And that money is budgeted for. Olutuula lwa Paalamenti olusooka lwakutandika olunaku olw'enkya wano mu kibuga ky'eggulu lugenda kubeera Kaunda Grounds kyokka ebizibu ebiruma ekitundu kino eky'omu mambuka ga Uganda bye bigenda okuteekebwako omulaka ng'okubaganya ebirowoozo kutandise. Nze Juma Kiriya ku lwa NTV wano eggulu.